we have agreed this morning as a joint opposition caucus that while we do hear all those different views, it's important that we use the platform that we do have, the legally provided for platform that we do have, to push back. Is it going to be easy? Certainly not. But it's a platform that we must be able to use, that we get to be on record. It's important. It doesn't necessarily mean that we shall win. We could win, by the way, but it's not guaranteed. But it's important that we get to have our say on record, so that tomorrow we even have a basis for challenging whatever we would like to challenge. If we choose to go to court, for example, assuming we choose to go to court, because there's several grounds anyway that we can rely on, we shall need a basis, having been present, having had our say on record, and then you use that to challenge, whether it be in court or whatever else. But also importantly, we should not, even with all the challenges that are thrown at us, we should not give up easily. And we'd like to appreciate the people of Uganda who are very resilient. They have been boxed in a corner, they have been persecuted, but they don't stop. And we encourage them to keep fighting. You've heard some people saying, you who talk on Twitter, on social media and so on, when you talk, what value does it add? We think that it adds value, and that's why we encourage Ugandans, don't keep quiet. No one should tell you don't use that platform, that when you speak on social media, nothing changes. No, it adds value in the grand scheme of things. So don't stop tweeting, don't stop speaking on social media, use those platforms. And it's the same thing we are saying as members of parliament. Let's use the platform that we have also to push back. No one should take away any platform that is available to us, whether it be to expose, to be on record, to talk about these ills, to push back. Let's use them. So right, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuuliza webale kwekumira ku mayunga naga UG Updates TV k'osinzira okubanga otuuliza ly'eddoboozi erikuli mu maaso go mukwano gwange atuwuliriza. Mbakulisaayo nnyo gye mubadde, kansuubire nti ebintu bitambula bulungi nnyo. Abali emitala w'amayanja nammwe mbalamusizaako nnyo, mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku UG Updates TV. Kaakati awo wennyini we tugenda okubanga tutandikira War Leader of Opposition mumuwulidde bulungi nnyo, ngenda kubanga mbaddiramu ebitonotono ssaako n'okubatangaaza n'okwongera ku nsonga ozikkaatirize nnyo. Leader of Opposition Joel Ssenyonyi nga bwe nabawadde information ku makya ne mbagamba nti nno bakedde kukoowoola b'opposition bannaabwe okusobola okulaba nga basisinkana basobole okuba nga balaba engeri gye bagenda ossalamu amagezi bute bayinza okukomekkerezaamu kino ekijja kuba ekijja si muntu ekyokubanga munnansi agendagenda maaso n'okubanga abeera ku bunkenke ng'atambulira ku nninga olw'ensonga nti nno mwami Yoweri Kaguta Museveni ayagala kuyisa amendment bill esobole okubanga ewa omwaganya UPDF ne martial courts sobola okubanga zigozesa ba civilian mu courts zaabwe, ate nga kino kirakinga credibility saako ne clarification saako ne experience ne expertise ezigenda maaso n'okubanga zikozesebwa mu military court gwe mukwano gwange ali eyampuliza. Kakati Joel Ssenyonyi saako ne opposition leaders bakedde ku makya kuŋŋaana kwogera butebe bayinza otemamu empenda okusobola okulaba nga kino bakikomekkereza. Mu bigambo Joel byabadde ng'asengeka agenze n'agamba munne tetulina kyakola. Abantu abamu baavuddeyo ne batugamba ne batuukira nga balowooza nti ffe abali ku ludda olw'opposition wetunaajeema obutakiika lutuulo olwo oba oliawo kinaayambako bayise ebbiiru yaabwe nga ffe ab'opposition tetuliiyo. Nine tugamba kinaabeera kitya ekyo kinaakola? Kubanga Joel Ssenyonyi agamba tetulaba nsonga waaki tuba tubaleka kubanga ekifo ekyo kyaffe tulina okukikozesa okuzannyiramu okusobola otutuusa eddoboozi lyaffe okusobola okukikozesa otulwanirira ku ekyo kye tuba twagala. Tetulina nsonga lwaki tuba tetukiika.
ye uno yotandikiise neeyisibwa nga tetuliiwo mulowooza ki ekyandibaddewo abantu abamu agamba abantu abamu nange balowooza mu nsonga ng'eyo naye nga kibamu bamanya naye tuba tetukiise of course bangi mu nnamba balina ennamba ze baba beetaaga okuyisa era bajja kuraisinga ennamba agiweze basobole okuba nga bayisaawo etteeka lyabwe lye baagala okuyisaawo so tekiri mu ngeri bwetyo oba tukiise oba tetukiise bano baana abadde ensonyi basobola okuyisaawo bbiiru eyo mu ngeri gye baagala you already bafunye nadde akasimbi ekyo kimanyi bumanya ebeera sure deal so endowooza y'obutakiika tejja kubanga ekola era yongedde n'ayongera ku nsonga eno n'agamba nti nno muleke kuggwamu maanyi bannankyukakyuka mubagenda mu maaso n'okozesa emikutu ya social media ebibanja byonna oba akasozi konna k'okusinziirako okubanga okasika ekigambo ky'enkyukakyuka ng'olina ky'obuulira bannayuganda nobawa information genda mu maaso n'ogikozesa leka kubeera intimidated leka kubeera discouraged kumalibwamu maanyi nti kyokola teriyo bakiraba kyokola teriyo bakitwala teriyo bakiwuliriza bajja kukiwuliriza nekyomanya ffenna abantu tetutegerera mu kaseera keekamu nze nnyinza otutegeera kati ng'okiŋŋambye omulala n'akulaga nti tategedde naye ng'ajja tutegeera wayiseewo omwezi gumu oba ebiri kati kyo so n'abakubiriza n'abagamba nti mugende mu maaso temwenyooma oba olina kyogenda mu maaso n'okupositinga ku social media kipositingeyo olabanga ekitalina nkyukakyuka gye kitaddewo n'ekitaddewo enkyukakyuka ey'amaanyi kirina kye kikyusaamu okusobola okulaba ng'okibunya mu bantu ko bye bigenda mu maaso ate mukimanye amaloboozi tetwasigaza mangi wabula amaloboozi twasigaza social media gye tusinziirako okuba nga tukasuka eddoboozi lyaffe okusobola okuba nga litulwanirira kati so wemba nga n'ogwo omukisa mukyagulinawo mugukozese n'agamba nze ndowooza nti nze ng'osinziira ku Yugi Update TV nga nze ndowooza nti ekibanja kino ekya social media tukikozese ng'ekyokulwanyisa kye tuyinawo kubanga bali baba batalina social media we banyiiga bakwata bukwasi nkumbi majambiya na mundu ne bagenda mu nsiko naye ffe tugenda bugenzi ku social media ne tusobola okubeera nga tuteekayo endowooza yaffe so nze ndowooza mu kyo bakyalirako ennyo balina n'omukisa okutereeza ebiba bisobye kubanga babiraba ku social media nga bigenda mu maaso n'okusaturatinga naye ekyewuunyisa era kikwasa ensonyi okubanga era tebalina kye bakyusa babitunula ne basigala nga bagenda nabyo mu maaso ekintu ekikyamu nnyo kati therefore okusinziira ku meeting etuuziddwa tusigadde tulindiridde olunaku olw'enkya tulabe ab'opposition kye bagenda okukolawo okusinziira ku meeting ne strategies ze bagenze maaso n'okukola sino nno zeeraliikiriza mwami Yoweri Kaguta Museveni olabanga akantu akatono naye kayinza omugejjako ngwerinde olw'enkya zinadde okunywa onompulira ng'omukwano gwange olinayo ekirowoozo ku nsonga eno ku ki ekisaanidde okukolebwa biiro eno obutayisibwa oba ogiina okujja mu comment section n'otangaaza bannayuganda oba n'otangaaza ku opposition n'oba ku magezi ki kye bateekeddwa okukola ku nsonga egenda mu maaso eriwo olunaku olw'enkya buli muntu alulindiridde era buli luli ku mimwa gy'abantu balinze balabe ddala ababaka ne sipiika wa paliamenti bagenda tukasukayo mu kinnya ky'ompologoma bagenda kuvamu bannayuganda ddala basazeewo baweerezemu muntu si bannayuganda ekyo kye bagenda okuba nga batunuulidde wabula nkutegeeza gwe atannatweyungako kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako mbagaliza olunaku olulungi tugenda kuba nga tukomawo mweraba